jju ngenda kutambula ne ro eno nkomewo ne ro eno olwekyo gwemala okuba todda muno wanika omukono abesaidi eyo abalaba Lukudembe yatandise dda ngenda kutandika ne ro eno nkomewo ne ro eno kakati ntandise mumaliriza kati waliwo sanduuko y'obululu yonna esikatidde ababadde babalamuleete wano obululu abalonda Bahati Mulindwa yali ku sayidi eri emikono waggulu eyalonze lulitaddamu ate nze mbamanyi mbalalo eno neeno eyalonze buli ayalonze mumanyi endoza mwe temulonga wasinalaba yawanika kumya temukyusa ebifo bannange temukyusa ebifo waliwo gwe tugenda okujjamu awo gwendabi mbalaro eno semowera totemebwa enemeza teronda nene era nayo mugende mutuule abalonda batono obugalo mukulonda Lutakome Joseph 28 Sorry. Embandika yange mbadde nyaweza Lutakome Christopher afunye obululu 39 165 ne bali ku Ddembe Joseph n'afuna 25 okubeera ngenda wasipapaiza report mukulu Rashid njagala board members Rashid the board of directors bebapasoso okusoma Rashid Musisi chairperson bamemba tebakumanyi ejangu wano owekitiibwa oba nakuyimiriza simanyi owekitiibwa Bali board member
Ssekiryo wa Judison, board member, Nambi Josephine Alowe. Buganda Daudi Siona. Omukungu Florence Buwedde. Owekitiibwa mumanyi lwatayimira ali wano. Eri atamumanyi abagobireko. Ate supervisor committee Lutakome Frederick Musisi, chairperson wa supervisory board. Rosemary Naruwa Mamiet Muzirango ne Lutakome Christophe. Abo be bakulembeze bamwe abasatu abasookera n'otubakwezale committee. Omukulu Musisi vice chairperson treasurer omuwanikana ne ba board members bali mwenda. Lwaki sibeebaza omulimu gw'emukozi ogw'okulonda. Kale be bakulembeze bamwe ndowooza mubalabye. Sebo omukulu Musisi ebikwatagana ku CBS Pewosa Nsindika Njake tujja kubikubuuza. Fwe ogwaffe guwedde. Munkubire mu ngalo sikoze, munkubire mu ngalo. Tubadde tusaba tubadde bakuddayo incoming nga tuli accept speech ye. Chairperson. Abantu Ssaabasajja mwenna omukama mulungi kiseera kyonna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nsongera ddala okwebaza Mukama Katonda eyatutonda olwekyo kyatusobozesezza okutuukako olwaleero. Neneebaza nnyo beene okulengerera ewala n'atuulawo enkola efaanana bweti ey'okutwala Buganda mu maaso ku ttidde. Njagala okwebaza Mukama waffe Oweekitiibwa Baale Francis Kigera gwendudde naye nga tukola okubanga nkyali muto nga tukufirirako yagala bakutakola nabo yabadde ategeeza nze tukoze naye ebbanga emyaka mingi n'Oweekitiibwa Mayanja Hajati Mayanja bazze bandaba nga nkola mu bitongole ebyenjawulo. Njagala munzikirize nsooke njogere nsange kubanga baadde babanjulira n'amanya ne gatambula ndowooza kibeera kyavunaanyizibwa ne bategeeza nsange. Si kirungi ekyo. Nze omukungu Rashid Musisi Manda ow'omutuba gwa Ssemulema
nfa kulunyiriri baddu esiga erya nagaana ekika ekyente owakasola ekatongole ekigatta mbadde kyendembe eyo okukulembeze nga kyamaani wa boodi ezinduka n'amasomero ga Ssaabasajja eganfuula bukungu era ago nagazaazisaamu n'enzimba essomero liri high school global campus makulu buli lwegenda njagala kulwera nti nga tukwataganira wamu nga tubako kyetugattako naye njagala nnyo okwebaza ow'ekitiibwa Baale okutandika ekintu from zero n'olukiko olubadde otambuza nalo ne management kigambo kinene nnyo twegatte wamu tubakubire mu ngalo tebabuza okutuuka wano omwaka gwali gwa 1991 omukungu Michael Kawonya Mwebooyo twali naye Makerere University baali basatu n'omulala bita Sawulo Katumba n'owekitiibwa Male Kiwalabye ne bazaala ekirowoozo tebayita Nkoba za Mboko abo basatu mu 1991 ne batuyita ne tutuula ne tutandika okuweereza Obuganda 1991 akati netubuvangamu nsanyuka bwe ndabanga omukungu Michael Kawonya Mwebe atudde awo kigambo kinene myaka mingi njo gisukka mwasa tuzze tuweereza mu bifo ebyenjawulo okutuuka olwaleero myaka gyali mingi nnyo mu Bangladesh Dr. Muhammad Yunus we yafuna ekirowoozo ekyokugatta abantu ng'ayagala okubakulaakulanya n'atandika ne $20 mwezi mu 5 n'akuŋŋanya abantu 40 n'atandika ekyo kibaita Kulamin olwaleero Kulamin Bank is the biggest microfinance bank in the whole world baatandika 40 bwe tunuulira ffenna nga bwe tuli wano n'abatazze kiba kitegeeza nti tusobola okubeera ekyo ekisinga Kulamin Bank esinga obunene mu nsi yonna microfinance bank nga tutandikidde wano eno CBS Pewosa Nsindika Njake. Kyetulina okukola ffe ngaffe enkumanya nga mu groups zaffe mu circles zaffe ekiro tulina okukola ne tulina okwewala naffe abakulembera management biki byerina okukola biki byerina okwewala olumu ku lugendo tugenda okutandikirako okukakasa kino tuteeka tugatta ku ttaffaali eribaddewo tuteekako ettaffaali tuteekewo embeera ng'ekigambo bwerufu kitegeeza bwerufu okukola kutegeeza kukola okumanya gye tulaga n'engeri gye tunaatuukayo kigambo kikulu nnyo terako okusomesa n'okusomesebwa tujja kugenda mu maaso nnyo kubanga kikulu nnyo kasita tusomesebwa netutegeera engeri gye tuyinza okutuuka gye tulaga kigambo kibeera kikulu nnyo. Mu sakozi zaffe tulina okumanya wadde twagala okugenda si kukola bukozi ffe nga ffe bwe tumanya nti twagala okufuuka bbanga emu ku nnene ku nsi yonna tulina okumanya nti olugendo lwaffe ebbanga ki era biki bye tulina okukola mu bbanga egere okutuuka gye tugenda emirimu gyaffe tetugendamu buli omu yenna tujja kuba tumutegeeza ajja kuba ategeera olugendo buli omu amanye nti nno ali kitundu ku lugendo lwe tugenda okukola ki okutambula bannaffe batutuusizza we tuli waneeno obuvunaanyizibwa bwaffe ekkakasa ate tuva we tuli watusanze bannaffe batadde
tugende ku level eddako. Iki etulina okutegeera obugambo buli summarize mu bigambo PIPS. Anakakalamu wandiika awo w'otudde. Wandiike ennukuta P, okke wansi wandiike ennukuta I oba I. Ozeeko P, ozeeko S. It's pips. Nga akagamba akasooka ka P wandiikawo ekigambo passion oba mu bracket otekemu obwagazi. Passion. Bracket tekamu obwagazi. Akaddako wansi twandika ekigambo information. Information. Mu bracket tekamu okumanya oba okumanyisibwa. Wekiwandike bwoti. Pa eddako wansi awo wandika ekigambo purpose. Lwaki? Kubanga beene bwe yali atuteerawo embeera eno alina purpose. Ekisemba wansi sa oba S wandika ekigambo systems. Enkola teke mu bracket enkola. Bwe mba nsomesa gyembeera wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga tera nnyo okufundikira n'akantu n'obuntu obwo bonna. Buli kyemukola yonna mu ssako gye muli temukola ekintu kyemutalinamu bwagazi. Ekintu kyetalinamu bwagala kyonna tokola ki? Temukyenyigiramu nga temukirinamu bwagala, kubanga mubeera n'obwagazi mu ekyo kyemugenda okukola kibawa amaanyi agakatalabika agabasindika buli kaseera okubeera nga mukola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ekyokubiri eyo information. Buli kyonna kye musazeewo okukola mulina okunoonya batulina okunoonya ebikwata ku ekyo kye tukola. Pulojekiti yonna gye mukola information. Raw materials tuzijja luddawa banga ya trade. Akatale ko kali luddawa. Amateeka g'eggwanga gagamba kaki kino kye tukola. Tugenda kutambuza tutya omulimu guno okusobola okufunamu ssente. Marketing tugenda kukuba abantu mu maaso. Information erimu ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Systems ekisembayo ebunaatya nga tetuliiwo abaliddawo balisobola okugenda n'ekyo kyetuleseewo oba bwe tuba nga tetuliiwo nga ffe bakulembeze betuleka mu ntebe zaffe nga tutambuddemu batambuza ekintu nga bwe twandyagadde kitambule tutaddewo enkola eyo. Lw'oteekawo enkola ennungi gonna systems ennungi buli kyokola kyonna kitambula n'oba webasemutulo. Ebintu ebigazi nnyo bwe tulowoozaako era abasomesa bajja kweyongera obigatta mu babasomesa. Muganda wange Ssaabasomesa waali eri tujja kutuula twongere okugaziya mu bye tusomesa abantu baffe beeyongere okufuna mu bye bakola, kubanga bwe beeyongera ne bakula emigabo ne bategeera papasi olwo nga naffe tukola ki? Tukula. Nkolera mu kitongole kye bayita Centenary Bank. Yatandika nga abantu baleeta siringi 1,283. Olwaleero the second biggest bank in this country in terms of averages. Naye ng'ate in terms of outreach okutuuka ku bantu abangi n'okusabira bakasitoma abangi ebbanka esinga obunene kubanga tuna kasitoma miliyoni ezisukka mu 3.
trillions z'ensimbi zetulimu kakati liabilities 4.3 trillion. That means tuba nga tutandise ku level eno mu myaka egijja tetusobola okwewa we can eat bigger than Centenary Bank. Ekyama kiri awo obutabo tutuukayo. Nze ndi chief manager atula ku lukiiko Kanya Bank. Kakati ekisobola tutuusa ffe nga ffe tetulaga kimanyi kubanga ate omusingi guno mugumu nnyo okusinga kwekyo muntu yanza okulowoozako kino. N'olwekyo ebigambo byange kambifundikira awo nenjagala kwebaza Betting Committee omulimu gwe mwakola. Nanyumirwa nnyo bano mwaguza embuuzo ddala nga buli bakugu mwebale mwakola omulimu mulungi nkakasa mwalonda the best people. Ssentebe wange Oweekitiibwa Baale Francis n'olukiiko lwo beebaza omulimu gw'omukozi badde baganda bange ne bannyinaze beebaza okujjumbira omulanga gwa Beene ne muyingira mu bibiina bino ne muyingira emutumbula CBS Pewosa naye mujjukire yamukoma okugula emigabo tetujja okoma okutuka ku kigendererwa tetukoma okugula emigabo tetujja okoma okutuka ku ki bannange mbeekesa kano saagala nkalekeyo musaasaanye nga muteekeddwa okusaasaanya. Bagagamba bano nga basomesa nti nno ensimbi ekuwa obweyamo ekugamba nti ntaasa olwaleero enkya nange nkole ki ntaasa. Naye kinnuma nnyo okulaba abantu mbeera gye tulimu mu ekonome nga buli lonti ebeerawo mwe muliyo emmeeza ya bukadde 5 omuntu abitwala 3 obasanga mutudde ku mmeeza ino ogamba naye ng'ate ne lonti ze mugendamu nebwe mugenda okuwuliriza bateeka muli ka CD mu byuma ne bibakubira najjo nakwata kano n'akakwata bwatu nga tayimba byuma tebiyimba naye musasudde emitwalo 3 mwezi okujja wali alontinga sibagaana genda mulonti naye mwegendereze nga mugenda mu bintu ng'ebyo bagambye spend when you must. Bannange temungwata omubi waliwo abezoga nti atera Rashidi ataatu no ntegeeza bantu bange nti spend where you must. Wona togenda okuyiga togenda okufunamu ogenda bwemu yokka mu mwaka kikola buli naye konogenda mulonti 6 8 mu mwaka. Bannange tuspendinge tukume sente ezo ate otuba tuzikuma tuzejjeko tuzitereke buli sente lwagejjako n'ogitereka kiba kitegeeza akantu ketuyita marginal propensity to consume kaka wansi oba tonna maanyi gagagula buli kintu kyonna banga sente ozejjeko naye bazibeera mu nsawo wano bagendi bawayo ebeera wansi buliko olaba be bantu boosanga apaakinga emmotoka mubirawo bulijjo nayingira n'abaana n'omukyala mu supermarket nga tebalina naka budgeti bintu bagenda kugula oluyingira dadi kano bateekamu omukyala agamba dadi kano abaana ne bayita dadi n'omukyala ayita dadi emuteeke ogenda okutuba kawunta ng'ekisero kijjudde kiti you don't have a budget wayingire mu supermarket tomanyi ogenda kugula otegere bino byenjogera mbiraba nange ngenda yotunula n'olaba zakakodi akange kenkola akantusiza gyendaga olugenda tugeze kugula bintu katuwandiika twagala ti kino nakino sente zikyazezino olutuwa ku supermarket senga ntula mu mmotoka ambagamba sente zino mugende mubigule muwulira nga bayingira mu supermarket omwana tajja kugamba nina ati ate twogereko nakino alikati yatuwadde gya sente bino byetwazze okugula bwe toyingirayo omusajja mwami toyingirayo bawe sente zimala bakulembya abatuteyo bakomewo musevinge sente nazo engenda zitusevinge okujja okuyingira mu bukulembeze buno nja kukwata ne muganda wange saabasomesa oyo ajja kumbeera nnyo ku lusegere nga benje ebintu by'abasomesa bikwatagana kusevinga nnyo
nga tuspendinga kitono naye nga n'obukodde tubabuulira bwe munno okukola ki okusevingiramu awo tujja gaggawula tujja kubeera abagagga Ssaabasajja ayagala abakyala n'abaana abagagga ssentebe wa boodi ya Pewosa nga Mukama ye mubeezi wange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tula sigala webale nnyo chairperson oba member njagala okubeebaza olw'omulimu gwe mwekoledde okulonda board era saagala kubalwisa. Tuyinza obutabaawo kutuuka ku ssaawa esembayo naye tulinawo sitaafu gwendabye wano. James ali wano, James Lubaga. James ye mukulu atwala Lubaga mu cooperatives n'ebyobusuubuzi ebisinga obungi ebinaaba bisigadde era mujja kumweyambisa ajja kubeera namu. Nsuubiza bamemba nti ku ssaawa 8:2 tujja kuba tumaliriza naye obudde bututwala zigala kwera 8 okusinziira ku agenda gye tuyina. Tuddako supervisory board report egenda okusomebwa chairman wa supervisory omulonde awo tugende mu bisembayo. Chairman buli omu amanyi ennyukuta esooka ku linnya lye si kyo giwandiike esooka ku Dawudi D towandiisa mukono ebyo byakigayabo ogenda giwandiisa mutwe D olwo nga ddi ewedde abalina ddi tuwandiika bwe tuti osooka n'okolawo ng'ewedde kale tutako temweryaza amaanyi mbo watannawandiika M ano olabira abalina O abalina S kale ndowooza ekyo kimala tutulemu tule enkizi eteredde n'ensingo ate ndowooza nomutwe mwebale nnyo mwebalire ddala t-shirt ne kit ziri bweru wali w'ekitiibwa era nkakasa nti wano ya mukama waffe aliwo atusinga ffenna. Ekitiibwa Bali Mugera ate nga muko w'embuga sebo nsanyusa okumpa ekitiibwa ekyo okumpita okujja okwogerako eri olukungaana luno. Ate nga gwe ssentebe wa Pewosa Nsindika Njake ebuddu ssentebe w'ebuddu abakulu ababadde wano bagenze ababadde mu byokulondesa omukungu Michael Kawoya Mwebe ate era nga naye general manager wa CBS radio ate ssentebe wa Kyaddondo CBS kugambye ebitiibwa bingi naye nsanyuse okumusanga wano ate yandibaddewa atandibadde wano kubanga ndabanga bw'olaba omulimu gw'okulanga gufaanana bwe guti ndowooza oyinza n'okwerabira nti olina amaka oyagala kubeera mu bantu bano. Tukwebaza nnyo omukungu webadde n'abamyuka b'abassentema mu bibiina ebyenjawulo Kyaddondo Busiro ne bamaneja baffe okuva mu buddu CBS Pewosa Kyaddondo ate era ne Busiro
munansonyiwa ebiti bye mugwamu sinabyiga bulungi kubanga sinafuna muntu ankuyega bulungi nnyo mu bino ebya Nsindika Njake yeterekera kwegamba CBS Pewosa bigenda nebyentabula era mwami Mulindo netukola naye mu ofiisi ebiseera ebimu muyita ne mugamba soko omutaputire bunatewo ekitiibwa kati agambye eki naye nga nja kuyiga ate byagala nnyo ebibiina kubanga naffe mutukolera emirimu gyaffe. Amannya gange nze Hajjati Mariam Mukago Mayanja abasinga mu mmanyi wadde nze abasinga wano sibamanyi bulungi naye era manyiko namba esinga ngimanyi era ngitambuddemu. Nze minisita kati ow'obutonde bw'ensi obulungi bw'ensi amazzi n'ekikula ky'abantu. Ekikula ky'abantu ne mwenna mwe mugwa wetunudde mundabe nga mwenna mugwa mu kikula ky'abantu. N'olwekyo era eno ndi mu minisitule yange yennyini wakati nze ntwala abasajja abakadde abakyala abaana n'abaliko obulemu. Kakasa nti n'abaliko obulemu bali mu Pewosa tebalimu. Olwo wano abaliko obulemu abali wano mu badelegesi abali wano baliko obulemu nabo twagala munyigire mu bintu ebifaanagana bwe biti kubanga obulemu si butwesobola muba musobola okukolera ddala emirimu egy'enjawulo. Ndi wano mu ngeri bbiri oba ssatu nga Oweekitiibwa Baali Mugera yampise okujja okubeerawo oba okubeera wano nange mbeere omu ku bagenyi abayite mu lukungaana luno tabameruka. Mwami Kaweeya Oluganda yalumanyi nnyo abaana ba Katikkiro abayisiza mu Luganda lw'amaanyi. Ate ekirala nti olw'okubanga obwegassi n'enkulaakulana ebintu bino byombi bigwa mu kikula ky'abantu ekyo kye mbabuulidde ate nga ye minisitule gye mukulembera. Era tetulina kirala nnyo kye tukubiriza abantu Bassaabasajja nga okwegattira awamu kubanga y'ensonga emu ku nsonga zissemasonga ettaano esembayo ey'obumu. Ensonga eyo ey'obumu bannaffe bano aba CBS gye bakwatako ne bagiyisa mu ngeri efaanagana bweti okussaawo Pewosa ono era tubeebaza. Ekirala enteekateeka ya Pewosa enteekateeka y'abakyala kuba ekigambo ekyo bwe bakivunudde kirimu okukulaakulanya ki abakyala kya luzungu naye ndoza baati bavuunulira dda puroguramu y'okwongeramu abakyala mu byenkulaakulana kyekigambo Pewosa kyetutambuza olwaleero. Era tukijjumbidde nnyo okusinziira ku kye tulaba ate naffe tuyongera okukyongeramu amaanyi n'okikubiriza abantu okulaba nga twegattira awamu tukole emirimu eginaatuyamba. Olunaku lwakyo twadde tukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda era twabadde ku mulamwa ogugamba nti omukyala wa nkizo mu nkulaakulana eyannamaddala. Bwe tuba tunoonya enkulaakulana tulina okweyambisa ebibiina bino ebya Pewosa kubanga omukyala twali tulekeddwa mwenna mumanyiyo batuleka emmanju batuleka mufumbiro nze byo byonna sibikkiririzaamu kubanga nakuzibwa nga sirina gyendekeddwa era nentwalibwanga omukyala mu kiti kyange ekyobuwala ekyobukyala era netuuka gyendi. N'olwekyo kyo twayozaayozeza abakyala abo bonna abafuusa ab'enkizo mu nkulaakulana ate tukakasa nti enkulaakulana eno mugijje mu kwegattira wamu. Era maama bwe twamulambuza ebintu bye yalabye nga abakyala basobodde okwegattira awamu bakoze enkulaakulana eyannamaddala.
era nga ne bye bakola gyebiri. Bawadde n'obukakafu abasinga bonna ebintu byetwalabye ebyayolesebwa ba Pewosa. Pewosa etwongeddemu bino. Waliwo ebyuma bye mwagaba ebikola amanda nabyo babitulaze nga biva mu Pewosa. N'olwekyo tubeebaza ow'ekitiibwa ne ttiimu yo omulimu guno ogw'ettendo. N'olwekyo okusinziira ku mirimu egyo njagala okwongera okukaatiriza enteekateeka yonna ekolebwa mu Buganda nga erwanyisa okumalawo obwavu era n'enteekateeka egatta abantu okusobola okutandikawo emirimu ng'eno gye tuliko. Enteekateeka yonna erwanyisa obutamanya obulwadde n'enjala mu maka gaffe. Enteekateeka yonna ezimba obusobozi mu bantu ba Buganda okuyimirirawo oba okweyimirizaawo mu byenfuna. Enteekateeka y'obwegassi ku buli mutendera okusobola okuzzaawo obumu mu Buganda. Era y'ensonga lwaki tuli wano. Enteekateeka ezo zonna nga bwe nzoogedde kwe kwanukula omulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka. Ye yatulamba tubeere bumu. Ekintu ekyo mukiraba bwe kigaziwa ne kivaamu enteekateeka ez'enjawulo. N'olwekyo tubeebaza okulaba nti musizza mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka nga muyita mu nteekateeka ez'enjawulo. Kuba waliwo ez'enjigiriza, ez'obulamu, ez'okwekulaakulanya, naye ezo zonna bwe tuziyisiza nga tuli wamu ziba zanguwa. Emigaso gyogeddwako lwaki tujja mu nsako zino mu bibiina bino eby'enjawulo era mwe ng'abali wano ate simwebere saana okubaako kye ŋŋamba emigaso egiri mu ssaako kuba mugirozezzaako era ne kyamaani ssentebe omupya owa boodi abyogeddeko n'engeri gye mulina okweyisaamu ssaako zino. Abakyala nsiiba mbagamba nti ze zijja tubayamba okwongera okumanya ebitambula mu nsi, okwongera okumanya bw'ogenda omu nga Katikkiro bw'agamba osobola okutuukako wali naye bw'ogenda ne banno ojja kukola ki? Ojja kutambula otuuke wali. Tojja kumanya omukeeka ogunaaguma baguluka batya. Maama gyo yeegombye omukyala yabadde yeesibye ekitambaala nga kyabyayi naye ekitambaala ekyo tekikutuka. Kyala abeera nakyo lwakuba yayongerako omutindo ate gwe yayigira mu Pewosa n'ayongerako kalangi nekiba nga kikola ki? Ebyayi bino nebyongera okukola okuguma. N'olwekyo bw'onoobeera awaka nga gw'olukirawo emikeeka gyo tojja kwongera kufuna amagezi malala. Ensonga lwaki twegatta ate ne tufuna amagezi, ne tufuna obutale. N'obutale bw'onooba nga gw'oluka tosobola kuluka mikeeka gye n'amalawo katale. Kati bano anawulidde nti agowa egenda kutuzzaako. Banaaba basabye ebirikwe gwe ng'oli omu n'abaana bo tujja kumalawo katale. Naye bwe twegatta mu bibiina akatale tuba tetujja kukola ki? Kukamatiza. So egimu ku miganyulo gy'ebibiina gyegyo era tulina kujujja mpasi ky'ensembyayo okukola kiki ky'olina okukola. Buli mmemba mu kibiina alina omulimu gwe bwe gutuukirize. Bw'oba obubazi mmemba tuukiriza omulimu gwaki? Gw'obwa mmemba. Bw'oba ssentebe tuukiriza omulimu gwa ssentebe. Bw'oba oli mmemba ku boodi tuukiriza ki? Omulimu gwo. Singa buli omwana akola ky'alina okukola tujja kulaba nga ssaako zino tuzenyumirizaamu era nga tufuna emiganyulo egiri mu bibiina bino. Nsembyayo n'okuddamu okwebaza ennyo Oweekitiibwa Baale Mugera n'abakungu Kungu Michael Kawoya Mwebe n'abakulu abavudde mu minisitule n'abaddukanya ekibiina kino
enkyukuza ennyo okuva w'omwatandikira nga bwe batugambye nga muli batono ddala naye ati kati tulaba nze nazze abantu bweru eno gyeri era tebalonze naye nga nabo batudde n'okutuula nga batudde bweru muno tetukyalyamu oza tujja kufunayo ekifo ekirala oba tugende Namboole oba tugende Wankulukuku tubeere nga tusobola okujja mu kifo ekinene ennyo. Baagaliza Idi ennungi eri abasiraamu, tusuubira Idi essaawa yonna era wiiki eno olunaggwako tetujja kufunayo lwakutaano olulala nga tetulina lya Idi era tubayise mujje muli Idi mwebala okusiiba eri abo abasibye ate era ne bannaffe ab'eddiini endala nammwe mukuliko ekisibo mukuliko okuyita mu Easter kubanga twagiyisemu bulungi tetwawulidde nnyo mbeera ezatukanze. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanze ekitiibwa minisita ne minisita atwala ekitongole kyaffe eky'obwegassi yatuweereza ssimu ng'ali maaka komawo ndowooza oba but a day before nandoomwenda so natwagaliza okusika obulungi olukiiko luno kati tusigaze ebintu bitono nnyo reports tulina reports 3 zokka ndowooza eya Supuko Boditas yakatwalibwako. Ndi wano okwanjula alipoota ya Supervisory Board eya fundikiro mwaka 2023 nga yeye ekitongole kyaffe CBS Pewosa Nsindika Njake yeterekera Savings and Credit Cooperative Society nga well wishers ndi musanyufu nnyo okubanjulira lipooti eno ya Supervisory Committee mu lukiiko luno olw'ekitiibwa. Okuweereza mu buweereza buno wabayawo obuyinza bwe musinzira okubufuna kye mandate era buno busimbulizibwa ebisobozesezza omulimu okutambula nga temulimu bukuusa, nsobi oba entambuza embi ey'emirimu. Okutwala obuvunaanyizibwa nga mu biseera bitambuzibwa ne amawulire gonna amalala agakwata ku kulaba nti ekibiina kyaffe kitambuzibwa bulungi gye zigenze n'okulaba nga zidda mu ngeri etesuula kibiina. Okutulaba nti policies zonna eziba ziteekeddwawo okutambulizibwa ekibiina zigobereddwa okutuukiriza ebiruubirirwa bya SACCO yaffe eno. Bino nga tubikola byonna nga tugoberera amateeka agali mu central government ate n'ag'omunda mu bylaws z'ekibiina. Tutunuulira ne board bw'eba yayogera strategic plan egituukiriza etya ku nkomerero y'omwaka nga eyanjula gye muli. Bino bye byakolebwa. Twatunuulira eby'ensimbi engeri gye zibadde zifugibwa mu ngeri y'okuzikozesa nga twalabayo obuzibu kulaba nti enkwanaganya y'ebitabo yalinga olusi erwawo naddala mu ssente eziwolebwa. Tusemba kiki nti wateekwa okubaawo ensimbi ez'essalire eziteekwa okubaawo nti bammemba bwe bamwatereka ng'omuntu bw'ajja azeetaaze ajja kuzigira ki kuzisangawo. Era tulekomendinga sebo board chair nti waliwo guidelines minimum level of lending ku savings eziba ziriwo ratio eteekwa okubeera nga eri mu reserve okusinkana abagenda okuzijjayo nga bazeetaaze kuba ziba zaabwe. Twatunuulira mobilization byebibadde byogerwako okukunga bamemba okweyongerako obwegasimaanyi
endege ziba nyingi nezigira ki nezivuga agali awamu gegagira ki naye obwegasi numbers kikulu nnyo ne tutunuulira nti kyetaaga boodi okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti bateekawo obuyiiya obwongera okutuuka ku bantu ba Ssaabasajja benyigire mu saka eno okugiwagira nga bagulamu emigabo ate nga bafunamu empeereza nga bamaze okutereka nga beewola. Tusuubira nti tujja kuyingiza obukadde 129,55 mu ssente ez'okusaba loan application fees. Tusuubira nti tujja kuyingiza obukadde 33,21 ze looni 13,321 ku shilingi omutwalo kutwala. Tusuubira nti ku looni ezo mujja kusasulayo ka commission oyo tusuubira nti tunaba tubawadde tubawoze kubanga mmwe nanyini nsimbi zino era mmwe muzikozesa. Tusuubira nti tujja bawolo obuwumbi 8 n'obukadde 4 mu ekyo. Tusuubira nti loan commission fees tujja funa obukadde 168. Loan processing fees tusuubira tujja kuyingiza obukadde 84. Penalties kwaba abaluddewo okusasula tusuubira obukadde 10. Ensimbi endala zonna eziva mu mmwe bammemba tusuubira obukadde 15. Ensimbi ezinaava mu magoba nga musasudde looni zammwe tusuubira akawumbi kamu mu obukadde 8. Ensimbi eziva mu loans eza written off loans ze looni zetwali tuwanduuludde tusuubira nti tujja kukavaringayo obukadde 10,800. Amagoba okuva mu kitongole kya insurance ekya United Assurance tusuubira tujja kufunayo amagoba ga bukadde 2,500. Eyo nno umbrella fund. Era mu fixed deposits zetukoze n'ebitongole ebirala tusuubira nti nno tujja kufunayo obukadde 385. Era tusuubira nti era mu interest okuva mu ssente zetufikisinze ne Post Bank Mukamafu obwedda manager ayogera ku nkolagana eriwo wakati wa saka eno ne Post Bank. Tusuubira nti tujja kufunayo amagoba ga bukadde 330. Omugatte ssente zetusuubira okuyingiza buli obuwumbi 3 mu obukadde 15,431. Peegi eya 32 awo. Ensaasanya administrative costs tulina general stationery tusuubira nti tujja kuspendinga obukadde 3 buli mwezi bwe bukadde ku branches ezenjawulo bwe bukadde nga 120. Transport ali administrative ku mirimu egyo gyennyini egikwata ku mirimu gye tukola egya sako tusuubira tujja kusaasaanyawo obukadde 14,400. Okutambula ebweru w'emirimu okugeza okumonitoringa tusuubira tujja kusaasaanyawo obukadde 12 omwaka gwonna. Ba board members tusuubira okubasaasaanyaako obukadde 24 obukadde 2 buli mwezi. External auditors omwami ava waggulu tusuubira tujja basasula obukadde 5 nga audit fees and tax consultancy. Internal audit tusuubira tujja zisaasaanyaako obukadde 4 ke kakadde buli kwota gy'emyezi 3. Then rent awali head office ne satellite offices endala tusuubira nti nno tujja kusaasaanya obukadde 8. Bank charges tusuubira obukadde 12 ke kakadde buli mwezi. Airtime okuba amasimu okwogerezeganya nammwe tusuubira tujja kuspendinga obukadde 4. Essente ez'okutumbula ekitongole
advertising and promotion, muli radio talk shows, muli opening of other circle branches, banners, teardrops, n'ebirala tusuubira nti tujja kuspending obukadde 52. Ebirongoosa ku ofiisi ezo tusuubira okubisaasaanyaako obukadde 13,800. Ensimbi, internet ya offices ezo ez'enjawulo tusuubira nti tujja kuspending obukadde 48. Ebikozesebwa ebya bulijjo utility bills, amazzi, masannyalaze, tusuubira nti tujja kuspendinga obukadde 31,200. Amawulire okufuna information nga member omupya gwabadde atulambika wano mu nkola gyayagala tutambulireko eya PIPS. Tusuubira nti amawulire tujja gasaasaanyaako 62,114. Tukimanya amawulire gatambuza information. License eri local government tusuubira nti tujja kusaasaanyawo obukadde 5,32. 57 gya head office, 27 satellite office yemu. Sente z'abannamateeka n'okuwabulwa mu mbeera eyo ey'amateeka tusuubira nti tujja kusaasaanya obukadde 2. Security tusuubira nti tujja kusaasaanya obukadde 2. Insurance tusuubira okusaasaanya obukadde 2. Okwezi obujja annual subscription, okwezi obujja mu AMFU 5,000. Accounting systems ebakozesa mu kubalirira ensimbi zammwe tusuubira tujja kisaasaanyaako obukadde 6. Then abeeterekera union tusuubira okugulayo emigabo 2 gya $2,200,000. Management information system software expenses tusuubira nti tujja kuspendinga akakadde 1,200. Okuwaayo eri obwakabaka tusuubira nti tujja kuwaayo obukadde 12. Amagoba ge tunaasasula ku ssente zemu terese fixed deposits tusuubira obukadde 10. Provision for depreciation ndowooza kwekukka okuggwerera mu mutindo gw'ekintu ekikozesebwa tusuubira nti tujja kusaasaanyawo obukadde 4. Tubalirira obukadde 4 nti property plans ebirala byonna omukulu ono byayogeddeko okutita bituuka ekiseera ne biggwerera omutindo tubalirira nti bijja kutuuka ku omuwendo gwa bukadde 4. Then provision for loan losses, amabanja ago ge mutwala nga temwagala gasasula obukadde 15. Then member education and training obukadde 6. Sebo ne banyawo tugeze ku page ya 34. Repair and maintenance cost okuddaabiriza n'okuzzaawo assets z'ekitongole nga piki, emmotoka tusuubira nti tujja kusaasaanyawo obukadde 15. Annual general meeting tusuubira okusaasaanya obukadde 10. Board facilitation and transport tusuubira okusaasaanya obukadde 18,400. Transport obukadde 4,760. Ebyokulya bya boodi obukadde 2,200. Ekifo boodi we zinaatuulanga tusuubira okusaasaanyaawo 4,000. Support supervision okujja eyo okulaba ebitongole like satellite office zikola zitya okulambula ku bammemba tusuubira okusaasaanyaawo obukadde 3,600. Exposure visits okugenda mu ssako endala okubaako bye tuyiga tubireete naffe eno ssako yaffe ebitwale mu maaso tusuubira okusaasaanyaawo obukadde 4.
Board Executive Committee Facilitation tusuubira okusaasanya obukadde 2. Transport Refund obukadde 7,28. Venue 8,8. Ebyokulya bya board $3,2,000. Facilitation owa transport okutuula emirundi 2 mu mwezi tusuubira okusaasanyawo obukadde 23,776. Then ne visits mu field tusuubira okusaasanyawo obukadde 3. Finance stroke mobilization committee amidawulizibwa. Facilitation tusuubira nti no tujja kukozesa obukadde 7,776. Transport $3,384,000. Ebyokulya komiti eyo ng'etudde bijja kuba bya $8,000. Ate transport anaagenda eri ba committee member ba board eyo ejja kuba wa $2,240,000. Page 35. Supervisory committee facilitation wa board ejja kuba $1,14,440. Transport refund wa ejja kuba $2,252. Okugendako mu field visits bajja kusaasanya obukadde 3. Accommodation n'ebyokulya $8,400. Transport refund eya management meeting with board chairman ejja kuba ya bukadde 9,200. Ebyokulya $2,000,000. Ekifo we banaatuula bajja kuba wa $8,000. Emisaala gijja kuba gya bukadde 405. Welfare y'abakozi kujja kuba obukadde 3. Okukunga mobilization fees okukunga bamemba okwegatta ku sako yaffe kujja kutwala obukadde 1,340. Okufuna abakozi abajja recruitment of staff tusuubira okusaasanyawo obukadde 6. Contributing eri NSSF bitundu 10 ebyomusaala obukadde 45. Provident Fund obukadde 45. Transport to field operations and monitoring ezo za head office obukadde 140 ze bajja okukozesa genda okumonitoringa mu field ne okumonitoringa field offices oba satellite offices. Commission for mobilization obukadde 20. Tugenze ku lupapula olusembayo. Workshops and seminars tusuubira okusaasanya obukadde 11,225. Okusomesa n'okutraininga bamemba tusuubira okusaasanyawo obukadde 2. Public relations okukwatagana n'abantu tusuubira okusaasanyawo obukadde 10. End of year package tusuubira okusaasanyawo obukadde 24,200. Ebyokusanyusa team building eri abakozi tusuubira okusaasanyawo obukadde 4. Bonna awamu nga total expenditure ey'obuwumbi 2 mu obukadde 2,374. Kitegeeza bw'okwata ze twagambye ze tunaayingiza ne ze tunaatoolako ne ze tunaasaasanya tujja kusigaza obukadde 9,55,236. Capital expenditures 19 filing cabins ze zisuubirwa okugulwa za bukadde 15,200. Safe 17 za bukadde 12,000. Pikipiki za bukadde 42 buli kwota pikipiki. New core banking system bukadde 4. Computer 7 bukadde 17 n'ekitundu.
meeza n'entebe obukadde 2, money counting machine ebyuma ebibala ssente obukadde 21, office printers obukadde 3. Era muno mu budget eno nsabiddwa okwogera ku maximum liability ebadde gye tutaataddemu wano. Board ebadde proposinga obuwumbi 3.5 billion shillings ebeere maximum liability y'ekitongole. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tweyanziza Monica. Chairman za katugenda ku reactions. Yenda tunatuka reactions padde sabatu fune member receiving reports zonna. Nomala msekeni ngetu sozi kwa chi. Zili ya kutindako. Mjukira member tetukowa hati. Batu tuatu kumaliliza. Tutu Tafune chairman's report. Fula management report. Receiving report zonna. Tumusembe tutakoze kubaganyako ebirowoozo. Bakifunye bulungi wangi ani yeteeseteese okulisiivinga. Okulisiivinga kitegeeza tuba tuzikkiriza nga lipooti zaffe tuzikkiriza era tusobola ki kuziteesaako. Waliwo yeteeseteese ndabayo omukono eno wano wendi oba ngende wali chairman ngende wa waliwo omukyala neyanziza omukisa ogumpeereddwa erinnya Omuzirango Naluwu Rosemary nga nsooka okubeebaza mwebale kumpa akalolo temujjanga okonogala bwenzira mumpanga mu bungi. Ekiddako basabye akkiriza ofuna lipooti, nze nzikiriza kufuna lipooti tuzikubaganyeeko nerabyemu nga nsobola ozirisiivinga. Neyanziza nnyo neyanze mpono anti ono ali kumpinga busuumu. Neyanziza ssebo erinnya Sserwadda Benedict Kaawa CMS Gikibonwa. Nzikiriza okurisiivinga reports zino era nzikiza okusaba tutandika ozikubako ebirowoozo. Asemba tuzikubaganyako ebirowoozo. Waliwo awakanya yenna fena tukkiriza Daudi ekibuuzo ekyo kikyamu engeri yakizemu nkyamu tasemba azirisiivinga akkiriza tuzirisiivinge abadde alina kusemba oli asembe oli eyaleese ekyo tukuwa omukisa oba tukutwala awalala. Okay. Nsemba omukyala Owengo tu receiving reports zino era tuzikubaganyeko ebirowoozo. Tweyanziza kati tugenda ku lipooti ya chairman kosookedde okubaganya ebirowoozo. Mujjukira lipooti tuliactinga tubeere ku lipooti eyo. Kati tuli ku ya chairman tusofunayo nga reactions 3 nnya. Oyinza okuba nakyo tategedde kyeweebuuza, oyinza okuba na clarification gyoyagala, oba oyinza okuba olina okuwabula ku lipooti ya chairman. Bwaba tewali osanga okwanika omukono n'ogamba lipooti yabadde kiriya nnyo n'ogiyisa. Si bwe kiri? Bwe mba temera kyebiteesaako tugenda ku lipooti endala. Wali wampise wa Lipooti yabadde nnungi nnyo. n'omulala wuuno naye atuwa amannya n'ekibiinamu. Amanya boogera Rosias Mpiima. Pozinze lipooti eno yabadde nnungi era ntwala omukisa guno okwebaza chairman olw'omulimu omulungi gwatukoledde ate ne mwebaza okuzimba ekibira nti singa tewazimba kibira ate twandifunye chairman gwe tufunye kati. Webale nnyo, asante sana. Yesebo tugiyise sigirinaako tabu. Ozo omuwulidde?
asiimye ripooti ya chairman n'asaba abadelegates tugiyise. Waliwo amusemba oba waliwo alina kyabuuza mu ripooti ya chairman? Amusemba nti nze musembye agiyise era eyisibwe. Oba abuuza nti nze nakyo njagala kubuuza. Obuuza oba osemba. Ssebo nze nkyabuuza. Omuzirante Ssemongwe Vincent kuva e Butambala. Ekibuuzo baatulaze ebibiina ebikyegattira mu yenterekera sako n'atugamba 29. Teyatuwadde muwaatwa gwa sako ndala zonna eziyinza okubeegattako nti zikyalinawo omukisa kuba yatugambye akyanywezezza ogwo omwenda gwokka. Omuteeso yali ku page 10 nondeza chairman yali atulaga bibiina byanfumize naaso okiddamu. Page 10 omuteesa alowooza nti ebibiina bino byegattiddemu yeeterekera era waliwo omuwaatwa gonna abalala okujja ne beegattako era. Policy yakuggulawo ebibiina awamu n'amasaza kugamba nga bali restricted ku masaza level. Kakati ekyo tekiva eno waffe, kiva ku bweteefuteefu bw'essaza. 1 2 n'okulaba nti omulamwa n'ekigendererwa kikyali kuki ku bwesimbu obwakitandikisaawo brand. Kwegamba tewali oli ajja kujja kuggulawo obuguzi nga bwalaba bamala kukola enteekateeka mu ssaza n'essaza ne liba nti liwagira ekintu ekyo, then ne balyoka bakola enteekateeka ezo ez'ebibiina. Gwe okimanyi Dawudi nti kyetaaga kuva wansi, savings ziva wansi. Ekibiina bantu 30. Buli kibiina kisooka okuba nga kyeteefuteefu okweyimirizaawo ofune ebibiina ebimala okukola ki, okuzimba omuzinzi okusobola okutambuza ebisaako eyo mu ssaza eryo. N'olwekyo sipiidi kwe tutambulira yenkanankana n'obusobozi obwa buli ssaza amaanyi gaalyo mu kuzimba ekintu kino nga tavudde ku mulamwa. Amasaza gateekwa okutambulira ku mulamwa ogwagendererwa. Siruka Madena mukyala. Eyanziza ssebo erinnya Nakibuuka Josephine okuva ekitundu tugatte obwongo CBS Pewosa. Mukama wange nsaba tukkirize nsemba tuyise ripooti ya ssentebe tugende ku kyala. Tweyanziza omukyala asembye tukole ki tugiyise katugende ku ripooti ya management. Ripooti ya management etandikira ku page 15. Mbuusa wali vetting committee kubanga twagimaliriza. Chairperson twagisembye twagiteeseza ku tukikola ki nitugiyita ebyawedde. Katugende tuli ku ripooti ya management etandikira ku page 15 negenda paka ku page 20. Ebiteeso oyinza okubona kyeweebuuza kyoyagala okwongera okutegeera, oyinza okuba kyonna kyobaoteesa emikono. Owengo yazze amazeeko nga muwogo n'omuwadde nnyo akazindalo simanyi lwaki omuwadde nnyo akazi tiwekuba ku balala. Kale kamuwa ogusembayo. Omuwa ogusembayo atandise kampeyini kati. Gwe gusembayo bannange Musasi. Erinnya Nalubu Rosemary. Kaakati mbadde nsaba bammemba kansabire wamu. Badde nsaba memba we tugenda ku management report ku page 16. Tulinawo waggulu we tulaba that is Roman numero number 4. Tulabawo the financial performance. Ne tugenda ku sub point savings and shares. Naye bwe tuba tusoma under that subtitle waliwo nti our savings and shares has continued to grow our capital positions also remained strong within regulatory requirements. This provides us with the necessary financial resources to continue growing and expanding our services to meet the needs of our members. Nga kyembadde nsaba ssentebe ne bammemba
ngambadde nsaba engeri nti ffe twazze ng'abakulu ba groups okuva mu groups zetubeeramu tukkirize tweyongere okugula emigabo mu ssako yaffe whereby nti singa tugamba nti buli mwezi gurupu egula omugabo mu ssako tujja kwongera okupushinga ssako yaffe eno waggulu tufune nti abantu abanaba beetaaga ssente mu ssako tujja sobola okubawa that needful era ng'ayagala ssente asobola ozisisinkanya kale nze kulwange mbadde nsaba kifuuke kyabuwaze bamemba groups tugule emigabo mu ssako yaffe twongere ogisitula tukole ne banka ennene nga bwe tusabanga ebirooto byaffe bituukirire bakwongera ekisanja ekirala kiteso kirungi nnyo ekyo muddiza akazindaalo ojja muddiza bandaala ebiteso birungi omulala Embesi MMF Kawuku somesebwa Mwami Peter Semuwera Mwami Daudi Ziwa yaliyoko nze ngenda kuteesa ku ekyono omukyala kumuwagira nti ekyo ekintu nze nakiraba mu 2014 nga Daudi Ziwa akinsomesezza nekitwalamu guruupu ne tusonda ssente ezawerera ddala miliyoni nga 1.2 eyali aziwanika yeyambisa omukisa ogwo n'aziteeka ku akawunti eyiye ey'obuntu nemuwaliriza okuzijjayo nga mpagirwako bamemba abamu naye era abamu nga bakola bu komiti ne bakisimbire kuuli kati ne tutagula migabo egyo so nga twali tukyandisenga obudde bukyali kakati twatuuse sometime ne twagala okwewulira eno mu CBS Pewosa nga tetwagulayo migabo kyakubiri n'amagoba tuba tetusobola kukola ki kugafuna n'olwekyo kibeere compulsory nange muwagi owagira nti buli kibiina buli mwezi kiguleyo ki omugabo tukijja mu ddiro lumu waliwo kiwaka ekyondoza kivudde mu ddiro emikono gino giwakanya emikono giriwo ekiwagira ekyo omugabo ogwo ekibiina kiramba tuzimbe kapito yaffe waliwo wano bwe tufaananya enviiri agambye tugule emigabo tewali egira naye ndowooza nkusinga obukulu katuweko ne saidi eno omukuluziwa kaleso haleluya erinnya lyange nze nali Florence vira lubugumu okwata lya ekyaggwe Bukonja kakati nze nkiwakanya olw'ensonga naffe ngaffe bamemba ewaffe mu gurupu eyange gyenkulembera tulwawo okutwala ssente mu banka in that ssente ezo tuzikosesa abantu ne beewola era tezituula ne zikola nga zikola mu bamemba nga zireeta ki amagoba kati sisobola kuva eno neŋŋamba nti kyabuwaze bamemba tulina okukola bwetu tusobole okujjawa mu CBS Pewosa twewole mukama abawenyemisi ngenda kuwako omala omuzino ne omugabo guba gwa mitwalo 6 owebukunja abantu bali 30 tegeza buli omu omwezi 10 meka 2 soza nti 12 zijjawo ate ekibiina kyekikola ki ne biteeso byammwe waliwo wano okumpi ennyo kamuwe sebo nga tonnamuwa nja kwongera okuyamba abo abalina obuzibu nti ssente zammwe muziwola ne ziggwawo waliwo ebizibu bya mirundi ng'emeka naye njagala nnyo tukwatagane tujje mu bibiina ekisooka kibeera kya butasevinga bulungi ekyokubiri okugaba looni oluusi ziba z'amankwetu oba nga teziteredde mu layini ekyokusatu temubanja ssente endala kudda mulinda omuntu gwe mwawola ebbanja ne limala okuggwayo n'alyoka akomyawo ssente temusobola kuba na ssente mu kibiina ebirala ensonga nja kujja mu bibiina byammwe basobole okuteeka emmere ku mmeeza basobole okuweerera abaana baabwe basobole okwejjanjaba tuli bamativu nnyo n'enteekateeka ya CBS Pewosa gye twatandika kati emyaka 15 emabega rediyo nyingi nga bwe mumanyi ezimu zikeera kuba nyimba naye naffe enyimba tuzikuba nga CBS endala ziteekako ebintu ebisasamaza ebitayisibwa na mukamwa naye ffe
nga tugoberera ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka twasalawo okukola kasavu kanyama tubasanyusa nga tutekamu ebyenkulaakulana tubasanyusa nga tubayigiriza era mwebale kuba abantu ab'omulamwa abafaayo okuwuliriza rediyo eyo yokka erina ebintu ebyo erina ebirungo eby'omugaso mbakulisaayo mu mwoleso gwe twakamaliriza aba CBS Pewosa nalabye nga bayize ebintu bingi bannange temusigalira mabega ensi edduka ku sipiidi ate omuntu tokowanga kuyiga buli wetukola omwoleso mujje buli wetuteekayo programs ku radio mujje muwulirize muyige kubanga olutalo lw'obwavu tosaana kusuula ngabo nga tonaluwangula nebaza eyeterekera Sako Nsindika Njake CBS Pewosa olw'ebyo ebitwanjuliddwa byetuwulidde Sako portfolio erimu buwumbi 11 ndowooza gye tulaga mulabayo mulengerayo Kyaddondo nayo etambula egenda waggulu Buddu naye etambula egenda waggulu bannange ebitabo byaffe bino twongere okubirwanirira muveemu ekintu ekinagasa abaana baffe n'abazzukulu mu biseera ebirijja mu maaso ffe tulisima musingi kati mu musingi gwe tuliko gwe tusima era saagala mwekaanye mukyala nali aluwa owa buyikwewa nyabo enkola y'ebibiina byaffe biri ku byalo nabo okuwola ssente tugiwagira nnyo naye ate tekikujjaako buvunaanyizibwa kuteeka insurance waggulu bino Sako zano ze ziringa insurance kubanga ebibiina ebyo wansi temulina bukugumala nduuza omukyalo oli ayogedde nga muwulira ssente bazibba zirwayo mutandika okulwanaganira mu byalo gye mubeera wamu nemufuka onaafuuka mulabe wooli naye ffeno waggulu ebyo tebiriiyo n'olwensonga eyo bw'obanga otereka ssente n'owola mu kibiina kirungi nnyo kubanga naawo mwozaamu mugaggawaza mwegaggawaza naye tokozesa liiso limu kozesa maaso abiri olina okutereka ne banno waggulu era emyaka bwe ginagenda maaso eyo nga bwe tutuluubira okufuna banka ate ne mu banka tujja kuteekayo nga zi Sako n'olwensonga eyo mukyala nali nsaba otwaleyo egiri empya olwaleero Sako tezijja kukola okujjako nga mukoze emigabo ekyo nkibabuulira n'amagoba tegajja kujja etwagala okufuna mwebale nnyo mwebalidde okumpuliriza Ssaabasajja Kabaka awangaale eso sanyuse nnyo sebo ab'ebifaananyi bano tebatera kubalagira bakola omulimu gwabwe nange alina akazindalo ne bankwasizaamu era byebimu bagenda okwogera mu bifaananyi byabwe nti yalina akazindalo yegawuliziwa kyovolebedde mu kifaananyi ekyo sebo kampa omukulu onabire obukambuga bwebisatu Zone yanziza nnyo akaseera kano kakulu nnyo eri obulamu obwasake lw'ensonga nti mukama waffe ono ye yatulera kati kino kyetutuuseeko yatuleze ffenna nga bwekutulaba wa n'olwekyo tata tukwebaza nnyo amazima gali nti bwema njogera wekitiibwa itata era ekyo tukikuumye emyaka 10 kubanga atuleze mu buli mbeera yonna oba olyawo tetwandituuse tusinga teyali taata n'olwekyo taata akalabo kano tekayinza kukwanira mulimu gwokoze naye tukakuwadde okuva mu ntobo y'omutima gwaffe ffenna beyeterekera taata kakkirize onookatulangako nomanti omukisa ogwo wadde ffe omukisa okubeera tata tweyanziza mutwebalize ko tata waffe bali engalo temuzikodowa tata tweyanziza
ekirabo ekiddako nsaba musitulireko mazima extra group wemba mwemuli mujje muddukire nammwe ekirabo kyammwe ekyaba banywedde banaabwe akendo okutereka ne wabanga ali ku mmere mugimukuumire asooka addukire ekirabo kye mazima extra group yebulaga ku luguudo olwa Bulenga yegwajja wali ojja walisa omukono lwaki oluna kyamaanyi nza nofuna abakulekera ekirabo namba tankigenda eri omukulu mulungi Daniel nange njagala okumulabako mukulu mulungi Daniel oba wooli wano tukusaba ssebo oddukire ekirabo kyo ono yanyweddemu bonna ba individuals abatereka ssente mwe yeeterekera akendo mukulu mulungi Daniel tukirizibwa kwogera ssente zebaterese naye nga sekinoomu basekinoomu omulala era oyo kirabo ekyo tukikwasizza general manager yajja okukimutwalira namba 6 tugenda kukiwa ekyamulungi mukikwase general manager nga ne owatannaziraba weteekateeka abatannaziraba be basinga emigabo era bagigula mu mwaka ogwo gwennyini ogwa 2015 kati mabadde bakyagamba nti emigabo gibakalubirira okugula n'ebirala ebiringa ebyo balina emigabo gyo kanjogere 489 ate nga nakati bakyakola ki bakyagula era bo bagitwalanga tteeka nti buli mwezi balinanga okukola ki okugula emigabo atannaziraba eri Kasenyi bangambye nti bajja era bwebali ekyobaliwana ekibiro ekisuubiza nti ekigenda kompitinga nabo basi omwaka ogujja ojja kwewuunya naye erinnya lyakyo kikwatire ddala erinnya likwatire tukulaakulana CBS Pewosa luddawo najja nankombe kibuga bayinza okukolawo balinaku enankani omuntu omulala muba individio eriyo ate oba basekinoomu asinze okugula emigabo ye mukulu Ntege Sawulo waali abadde muteesa mulungi nnyo Ntege Sawulo yono yoyo bula ne bwateesa obulungi bwatyo kumbe kino kinamu ssente nyingi akifiirako ekintu akyagala mumuwe ku ngalo abatana okukwata sowaani mu ngalo bannange ono yanywedde banne akendo mu kugula emigabo nga sekinoomu kati abagurupu mwerowoozeeko nnyo ekibiina office yeridde mu office zonna yeridde mu zonna okutereka n'okuŋŋaanya ssente ate nga n'emiroboli mitono ddala sayidi eyo abagayaza office mukulu Kalyango mukulu Yusuf mukulu Kalyango ne mukulu Kulwazi muli luddawa mufune ekirabo kyammwe kinaabayisa bubi naate okubanga ekibaweereyo buno sebo addako ono ye musomesa waffe naye ng'ate ye coordinator owa Buwama ono sebo yalidde mu banne yanywedde mu banne akendo mu kutambuza emirimu ku satellite offices ye coordinator ekyasize mukulu Nkuubi tukulinze ssebo wekibwa kukwasa ekirawo wakuvaako wano mujja kunoonya nze njo bibakwasa mpola mukulu Nkuubi mumpitireko namulabyeko awo oza badde agenze kusaala naye Joseph
Siria ayolesa mmiri owazera mmulaba yose nokyogera omukoze wonna mwebaza tutalanga naye eyo naye mwebaza nnyo nasalangira mulo nawanawa ziyayanire nnyo engeri gyogenda osiiba olukologgulo ojja kuliisa wuma ekiro engalo ezo zirimu omukisa kizitowa sebo betwebalize nnyo bebale nnyo bebalire ddala toyanza nnyo. Nsaba tuyimirire tuzigalewo olukiiko luno nga tuyita protocols ezigalawo luyimba lw'eggwanga. Tugenda kusookeera nga bwe twakoze ekitiibwa kya Buganda. Njagala ebibiina byaffe kino tukiyige. Mu kitiibwa kya Buganda tulina essaala era eyo gyetusaba nga tuggalawo byonna. Ekitundu ekyokutaano mu luyimba Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. luyimba lw'eggwanga. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United free. Sebo bamuzaala eri okuliraana olubiri lwa baffe enkoni gye bamuzaala. Ndowooza owuli ekiri wano walakyo owekitiibwa tamukuyeko amambadde tunasigaza omukozi sebo banaffe olukiiko ate era ne mwenna abatudde wano bangi abazze batulinnyira mu musaayi abatutambuza obulungi. Naye mu bo bangi nnyo abambaze bawabukako abalala ne balemerako ne basigalako. Abasigaddeko tusigaza nnyaffe Pewosa naye ne tusigaza the best promoter mu abo abakola emigabo ye CBS FM. CBS FM engalo siziwulira muzongere ezengalo za CBS tofazikubeka kikubanga tulina essuubi takawotandisa okukawulira emmere. Mukama wange nedasebo mukama wange mujje wano owekitiibwa bakwateko ku ngalo ne general manager zonna engalo za mukisa ewali badde kati ogenda okuli oliisa wuma toliisa engalo ezo zengalo ofunye seba abo bebegayaza ye office yasinze office zonna okukola obulungi ate nokuba emabega ekifaananyi kyekinakukyusa sebo bali baagala bakuba buli mulimu gwabwe jo nga mwagala bagobe beekifaananyi kinakukyusa bano be bakyasinze okukola obulungi twagala sebo okubebaza balina ne munaawe Kalyango Elisha tebalina genda balansi balina naye bakoze obulungi kati abakyala baleseeka mwebale nnyo mwebale ndowooza era olabayo omunene ddala ye Yusufu ono omulala ye Kulwazi
mwebale nnyo mwebalire ddala. Abalala bebaluwa tulinze bannaffe abalala ekya CBS kiwala kikiri ekya CBS twagala tukya CBS tusaba atwala ekyalo kya CBS bakyalitwaliddwa Chris tusaba ojje otwale ekirabo kya CBS as the best promoter.